ye mukulu wegubaita Moses Radio ennaku z'omwezi nga 25 twadde tujaguza birthday ye omwezi gwa January twadde tujijaguza paka olunaku mwana mulenzi ono February nga 2018 we yatufaako tumujjukira wiiki ere kyagenda maaso kubatenga tujjukira Moses Radio omuko wayimbi bokakasa nti toyinza kubatenga omuyisaamu maaso bingi nnyo ebitone besoodde okubatenga tubaako mu Uganda naye ekitone abamu ku basajja badde n'ebitone ebyaddala Moses Radio y'omu ku bayimbi tubadde nabo abayimbira ddala ebyaddala mu kitone bw'abanga muyimbi omuyimbi ajjudde gwe bayita full artist bw'oba ogambye ku ddoboozi ate mu vocalist betulina mu ggwanga Uganda betwali tuyina radio we yali y'omu ku baali basinga katulina Maddox kijje kunze ku ba vocalist betulina ab'amaloboozi Moses Radio y'omu ku baali basinga akadde kano tulina Maddox Semanda Sematimba awakana uliriza ku nnyimba ezo noka abasinga bafuna enzaalwa sho mu ggwanga Uganda betwali tuyina Moses Radio omulemirembe 2018 y'omu ku bayimbi abatonotono mu ggwanga Uganda abaali basomyeko ng'ate bayimba Moses Radio y'omu ku bayimbi abaali bategeera production ng'agenda mu studio byonna abyekolera awandiika byonna asobola obikola Moses Radio abayimbi bangi yasobola okubatenga bateerawo emirimu egy'enjawulo mu bawandiikira ennyimba akadde kano be basobodde okubatenga batambuza Moses Radio yayambako omwana mulezi gwe bayita Yesoma Rafiki okubatenga atandika okuwandiika ennyimba akadde kano Yesoma Rafiki gwe tulinawo mbawandiisi mwana mulenzi Kayazi toyinza mwerabena naye Masaka mwana mulenzi oyo naye awandiise naye nga Moses Radio bangi bagamba nti ebiddawo tebyenkanankana naye Moses Radio we yava ayaya y'omu ku bayimbi boyinza okugamba nti yafa ayina ennyimba nnyingi nnyo mu bitabo okusinga ze yafulumya ndowooza mwawulyako nti ya disiki ye baagibba waliwo omuyimbi yabba ennyimba za Moses Radio gwe nkutegeezaako nga tujjukira Moses Radio ebitontolo bye yasobola okuba ate nga aleka mbyafa bye tulyogera emyaka n'emyaka n'abatuliddira gye balyogera mwana mulenzi oyo yawandiika ennyimba entono ze yafulumya ku nnyimba ze mwawulira ze yalekayo ze mwawulira kwa disiki ebitabo bye babba byonna y'omu ku bayimbi abaali bakola hiti buli wiiki Moses Radio abajjukira mwana mulenzi gwe bayita Bebe Cool yajojobyako abayimbi ba Big 3 Bobby Wine Bebe Cool Chameleone abajjukira Bato omukulu Bebe Cool ng'alwanaga ne ba Good Life oyinza okujulira nti mwana mulenzi ono baali basobodde okubatenga baagala okutaagula empologoma essatu ez'endongo y'eggwanga Uganda Bobby Wine Bebe Cool Chameleone awo no Bebe Cool kwe kujja okubatenga abalwanamu mpolampola abajjukira ne Battle of the Good Life and Bebe Cool yaliwo awo kakasiza nti endongo baali bagiina baana balenzi bano nkutegeezezza mu ndongo basobola okubatenga bakitambuza wadde ng'okusomooza okubadde kungi kwaliwo naye nga omwana mulenzi ono Moses Radio ekyempisa sigenda kimunenya wumule mirembe wabula ekyempisa ngenda kinenyeza yali menta we abajjukira oba owulidde ku mboozi za Moses Radio omuntu yasobola okubatenga amuwaliriza oba menta we gwe yeegomba ennyo ye Dr. Jeze Chameleone kati olaba omusomesa waakola bwekiti kati wali oyagala radio akole ki radio ayina empisa menta we ze yakola ki ze yamusomesa okitegedde yembeera eyo Moses Radio gwe nkutegeezaako ku kolabo ze yatuulangamu tewali muyimbi yasigaliranga mabega abajjugira ba B2C nga radio abakuttemu paka akadde kano bakyakulembera mu ndongo yaabwe ye mukulu we gwe bayita Moses Radio gwe tuyinza okubatenga tujjukira ebiseera n'ebiseera ye mukulu oyo era nga Moses Radio ekyenjawulo kye yali ayina nga gwoba omukosezza ekivulu oba nga amaze okukola ekivulu kye tebamusasula kiro
tebamusasula kiro olw'embeera nti abeera avuddeko yabeera nga atamidde nga toyinza musasula ng'omusasula bifo ng'ekivulu kigenda oba kigenda kubeerawo kiro omusasula oba n'omusasula ku makya ye Moses Radio oyo legacy gyesobola okuba ate ng'akola wizomanizo akyatobye mpolampola naye ng'akitambuza n'engendo ng'ekyatambulira ddala ndowooza okitegedde Moses Radio ogenda kuba ate nga naawe onzijukizaako ku ebyo by'oyinza okuba ate ng'ojjukira ku Moses Radio byeyakola eby'enjawulo nkakasa y'omu ku basajja abaawa obuzibu omukulu gwe bayita Jeff Kiiwa bw'oba ojjukidde emboozi yaabwe bannaffe abali Yon Island nga bafunye obutakkaanya Camillion ne Good Life ne Radiant Wizo aba Good Life baatandika ekibiina kyabwe kyeta Good Life awo nno omukulu Jeff Kiiwa nga yabayambako ne batambula era nga Jeff Kiiwa music industry wadde ba Camillion weebali n'akasajja ke yali asinga okutya bakayita radio olw'embeera nti kaali kaasoma ebitabo nga kabimanyi byonna music era Jeff Kiiwa y'omu ku basajja bagamba gwe yali asinga okutya mu mbeera eyo Jeff Kiiwa radio gwe kutegeezaako neyasobola okuba ate ng'azimba Jeff Kiiwa Kamanshale olw'embeera nti ennyimba zonna Jeff Kiiwa zesobola okuba ate ng'akola nabo mu Good Life emyaka 10 gye basobola okuba ate nga batambuza Jeff teyagulako oluyimba n'olumu olwa Radiant Wizo olw'embeera nti omuwandiisi yali waali radio ekyekakasa si byo bino byabadde ne bashiba ng'ennyimba bazigula buguzi wali byonna yali abiina nga Jeff Kiiwa afuna kiwedde era kyova owulira nga baatabuka nnyo bubi nnyo nga radio agamba omusajja ng'atulyako ate nga ffe abawandiika okitegeera ye musajja oyo gwe bayita Radiant Wizo gwe bayita radio goyinza okuba ate ng'olwo Jeff Kiiwa ne waba amuwulidde buwulizi nga muloose buloose agamba akasajja ako tolaba nti Jeff bamutya bonna radio bw'oba ojjukidde bulungi yasobola okuba ate nga atunda eggwanga Uganda abajjukira BET basobola okuba ate nga basookera ddala mu East Africa abasobola okuba ate nga bafuna nomination eyo ku maanyi ga Jeff abakulu abo basobola okuba ate nga batambula ensi ez'enjawulo abakulu abo Radiant Wizo basobola okuba ate nga bakitambuza bangi nnyo basobola okuba tebagamba nti Radiant Wizo bagenda gwa biki embeera nga bwetambula ogamba nti kale nga byasobola okuba ate nga bitambula radio ne Wizo okufa kwa radio kwasobola okuba ate nga kwaleetawo ebbanja mu ndongo y'eggwanga Uganda Wizo agezezzaako wadde ng'embeera naye nga bagamba nti omulema yasala amagezi ng'abuuka awo Wizo naye asobodde okuba ate nga atobye n'endongo mpolampola naye akiremezzaako mpolampola akyakikuba naye nga tujjukira omukulu Moses Radio ebitonotono bye bimu ku ebyo Moses Radio oyinza okuba ate nga omujjukirako byasobola okuba ate ng'akola ekyempisa nkutegeezezza gwe ne nyammenta we yekka radio yayina empisa okitegedde yayina empisa oweka sebo tebolo bali kutuweereza ye boss ati erinnya esemba ky'omuziri yatava ku National FM okukakatiza nti Moses Radio yali w'amaanyi be bayimbi abaliwo kati bamutegenya mu ddoboozi n'ebyagaana era twali tumuwagira nnyo bambi awo mulemirembe tubawulira abayimbi abagezaako okugonza eddoboozi naye hello ono mama check ennyabo watunze nkakasiza ddala nti Moses Radio yatwamaanyi olwaleero ne bwe basitaako oluyimba lwa Moses Radio kanti lyalukubye eggulo ate zaalimu amakulu naye kati Wizo nze bukyasireeti afa sigangamu kuwulira luyimba lwa Wizo nanti oli yali asinga okuyiiya olwekyo yali w'amaanyi mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe ayaya hello agamba tya magana ndikyebe mutuufu akasajja ako waliwo kadabanga ka luyongoyongo ekasajja kaali kalina eddoboozi akasajja ako mutuufu kaali kayitawo mutuufu tukirize nti Wizo yagwa Wizo tagwanga sebo okutuza muzibe ekkubo radio yali akutuza Wizo ekkubo Wizo yali muzibe ku budde obwo sobola bamiziku etakyava yakinakamu akume sebo abalike tujjukira Moses Radio yabali sebo ye boss
Sebo. Abanike. Agamba ati. Ogamba otya muganda wa. Steady. Weewaawo n'abeera mukwano gwo Ssekinanda Nicholas asinga okuwuliriza eno muli akajula papa. Kaakati nze Abanike kye ŋŋamba ku mukulu oyo. Bannaye yali alina eddoboozi ddungi ng'ate musajja muyiiya kweganga buli kayimba kaliita kaba kalungi ate nga kanyumira abantu. Mbutuufu wano mu Uganda sisuubirayo omuntu asobola okuyiiya ng'omukulu oyo bwe yali akola. Okay. Abanike muganda wange nkwagala nnyo ye Ssekiranda Nicholas okuva mu kitongole lya